Kati oloote enjuki nga zikwetalirira. Njuki. Abamu nono twewana era nga mugenyi. Bagenyi. Bagenyi. Ne mu buliwo tuzoziraba musina mbirooto. Ne mu buliwo. Ebimu birooto, ebimu bya buliwo. Mbadde ekyoto kikoma okuba ekyomubi nga just nkifunye mu kirooto. Ne mu era ngenda kulaga n'ebimu nga byaffe wano mu buliwo. Kati jjukira enjuki eyo buli bw'ogira bwetyo nekwetalako okuba mwoyo gwandawula oba luyitaayita. Kati ekirala self-hatred weekyawakyawa. Nze nafadde. Anyway, weekyawakyawa kantu katono nnyo nze nja kwetta. Okuba ng'ofuna ebizibu ebitakoma kumukumu. Yeddiŋŋana. Akava mu kino. Baakubba eno. Ate eno ogudde obadde oguze gundi ogudde mu boda. Ate ova wakava ku boda ogudde mu kinnya endiga ekutomedde. Bizibu bijja kumukumu. Ekyoto kyaki? Kya sitaani ky'omubi. Ekirala okuba okusanga nabbuubi mu bifo by'otamusuubira. Musaze mu kikopo, musaze mu siwaani. Okakasa. Ate bayo bwe kikozesa nga ye yasenga. Kati awo bw'osanga ng'oyo bw'osanga ng'ekyo lumbagana omuzimu gwa sebutindira. Omwoyo gwa sebutindira. Tambulira mu nabbubi. Ba. Olwota okola obwenzi obanga togenda ko musabu. Oyinza okusanga ebyoto nga binna. Wamma buli jjajja n'ekiki. Buli jjajja n'ekiki. Wammaawo nkufuna. Era onosanga entuumo y'enku. Ekyoto kya ndawula. Endawula, ekyoto kya kayizi, ekyoto kya mukasa. Wamma nkufuna. Ekyoto kya muleeta. Baleeta ebintu bingi nnyo. Bayinza okukuma ebyoto nga mukaaga. Ekyakatonda kiba kimu. Ekyakatonda kiba kimu. Kimu. Nekiba ky'amaanyi. Kati ekyoto buli muntu yenna ow'amaanyi mu nsi eno alina ekyoto oba alina ebyoto. Nange njirina. Nga zikiraba nakikomawa. Bw'oba wa Katonda olina kya Katonda. Bw'oba wa sitaani olina ebya sitaani. Nze mukumba sina kyoto kya. Behind the greatest person there must be an altar. It is a must. Ne bannabbi b'obulimba bano kati waliwo message anti mayinze ndi wannabbi b'obulimba waliwo nabbi b'obulimba message eyazze nga ate si walala wakubiri aweddemu nga akutte umbrella bwati nga bw'osimbula emmotoka z'empaka wufu nga akutte alina ekibinja ky'abantu akisimbula. Kiba kitegeeza ki ekyo? Anti kati kitegeeza akoze ejje alitumye. Kati asindise kati oyo aliko ekyoto oyo gwolaba oyo essimu wangu. Ndowooza ojjukira Sulemaani naye n'awaayo ente 1000. Mukama n'amubuuza oyagala nkuwa eki? Kyoto. Ekyoto. Eba nsisinkano. Kati awo ndowooza kati awo nfunye. Waliwo akalala ke mba njagala okugirayo era nti ekyoto kino ekyoto ngabe waliwo ekya Katonda waliwo ekya sitaani n'ebya sitaani. Ekyoto kyogera ekyoto engeri gy'osisinkanamu Katonda. Kati ffe mu ndagaano empya tetukyakuma byoto bino ebyenku teekawo amayinja amasiga. Ffe ekyoto kyokuma kya kusaba. Kati oyinza okuteekawo nti ssaawa 9 ez'ekiro ze bwe nzukuka buli lunaku. Ate abaana b'Abakadde tebamanyi essaawa y'omwenda erimu amaanyi. Omwenda ogw'ekiro. Era Bayibuli emusa wali olagiddeko amakya bukyanga enkyazo zibaawo. Yobu 3:12. Kati abaana abantu abamu azuukuka bwakedde dda. Kati osobola okukuma ekyoto kyo ng'obudde gwe bw'okuma ekyoto. Osobola gwe buli kawungeezi gwe bw'okuma ekyoto kyo. Abamu 9 tuba tweba. Baabwe. Tobeera ku intaneti eno yatujjirira awo tuba tuzikuba kigwo. Kati ekyoto. Kati wabuziza bintu ki kwemmanyira ebiraga nti ekyoto ky'omubi
kikutambulirako kinnondoola kikulondoola. Export TV to the world.